Chama za mashilinzi. Yes, sir. Omega yemo manje. Yes. Kati be a gentleman. Mumanya atenyo. Era chobola kukamiti ya yomu kubachala basinga kola. Okuyimba wano mu Africa. Norwecho be a gentleman. Mchala mlungi. Nayagala yibe. Nsonyiwa dress code nandibadde nayambadde suit naye era saavudde nnyo ku mulama naye. Empeta wayise nayo. Yes, sir. With you. We welcome you. We know on Friday you're going to make history. You like you promised the other time, yeah? Thank you, sir. Bulungi ddala era omulabi fresh and clean akabiri akakoze ka makeup kyekyo Friday tumutegekedde ddala ng'ali. Mmere kijja singa okwagala. Ebyemmere mbale njala tubyanjule ku Lwokutaano. Tubyanjule. Mugenda kumanya ebintu bingi ebimukwatako. Tomulaba alina n'amagulu amalungi ogenda galabako. Mbadde simanyi nti gwasinga okumutegeera mweno okulu. Antegeera nnyo. Antegeera nnyo. Nange mutegeera nnyo. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bayiga w'omugole wa Friday gw'omwaniriza yasuza atya bayiga bulungi ddala era omulabi fresh and clean akabiri akakoze ka makeup kyekyo Friday tumutegekedde ddala ng'ali. Mmere kijja singa okwagala. Ebyemmere mbale njala tubyanjule ku Lwokutaano. Tubyanjule. Mugenda kumanya ebintu bingi ebimukwatako. Tomulaba alina n'amagulu amalungi ogenda galabako. Mbadde simanyi nti gwasinga okumutegeera mweno okulu. Antegeera nnyo. Antegeera nnyo. Nange mutegeera nnyo. Naye anyiiga nnyo. Mwaba mulabamu abanyiiga ye tanyimuwe bate bakiro. Tanyiiga. Obulamu bugamba ki? Bulungi mpozi. Okay, Bobi Rush. Obulamu bugamba ki? Obulamu kyobena tabu. Mwebale kuwagira Omega. Ya Omega tubadde tunomuwagira kubanga akyali waffe sister waffe tulina naye akayiba akalungi abantu ke baayagala ennyira bakaagala so tubadde tulina okuba kukibaamu. Honorable, obulamu bugamba ki Mr. Lee? Bakitegeeza emikolo gyonna gyawedde naye nga ndi bulungi taata. Naye Honorable anaagenda mu Parliament ng'ebintu nabifuula official. Agamba atya kantandikire ku kiyo ensonga mukwano gwammwe temanyi mwazirabye wataniza fumukolo abaddeyo era twagala okuyimirira wano Wantoogo butwesimbye nga tugamba nti weebale nnyo Waikibenda ekintu kyewakoze. Tuli basiimu ffe ng'abavubuka banno ekintu kyewakoze kiraga nti nosajja kudde era essaawa yonna naffe tukugoberera era nga obadde obimanyi mu nkuubo nga tukulaga nti omuntu oyo mulaba yooyo naawe n'otugamba nti yooyo kati watusinzeeko ensumika n'obifuula official ne anytime naawe naffe tujja. Bobi Rush mutemwegomba lwaki temuva ku lujja? Ani agambye mutetwegomba tulina munayo abantu olaba Waikibenda yawasizza tulina naffe abantu baffe naye si buli kyolaba kikyo wakitegedde oyinza okubeera awo neweegomba omukyala kangezo oyo akuli awo ng'oli awo naye nga si wuwo kati nitulinda abaffe tubafune tubaleete tubabalage. Mr. Lee, interest olumwe bafuuki oba choice olumwe bafuukira obuzibu ababaagala bangi kati obuzibu ne buvaawo okuselectinga who you can select. Nekyo sikyandibadde kirwadde
I think choice, making a choice, depending on personal interest. You are gonna go. Or two, come to Kambulambon tools. Or two, I tell her to swatch Chivia, she won't play Chija or Mass. You know, like to bend a bit to second two. It's always a white band. Like Benda, congratulations. Uganda, get to the it was Rwanda. It was Billy Kumina, Kuminata, to January Benda. Myaka 10 to serve in Uganda, you know. Atamsa Jakuzi, tukuzeka tyawo. So, Church China Kola, Uganda, tunafiche tuliko tukinula sawa ina tumuwereke tulimo kumuwerekera sawa ina nayo wali mistari wacha abayimba abasajja batokuwasa tebatya batya wali muwasa batya waliwo kumbuli atalina mukazi olina Mr. Julio taina ogambye batya okuwasa negamba gwe mbuli atalina mukazi Julio ninda kuwasa kuwasa toti nenda kuwasa anytime nenda kuwasa abalala bonna bawasa abayimbi bawasiza bebe wasiza bobi wanyansiza Geoffrey Rutaya Eddie Kenzo bonna bawasiza nenga nekirala abantu mubeesonyiwe mubasite mubapiika nnyo bantu temwapiika nnyo kubawasisa abantu obudde obutuufu abantu bawasa si bw'aba abatuma okukola ki olaba omuntu omumufosinga bambi ne mumukozesa n'ensobe mubaleke olaba wema mubakkiriza mu mbeera zaabwe nabo babasavinze abantu abayimbi babasavinze oba musajja oba mukazi mubaleke bakolera ebintu byabwe ku pressure ku pesi yaabwe naye mubateekako pressure bambi babeera frustrated yabagenda kubeera frustrated tubasaba bakuminkirizeeko olana atoboza tanawasa okitegere Nina Mr. Lee what is special about Western artists actually they are so supportive n'ebivulo ebize bibeerawo nga babeera Lugogo Cricket Oval kyanjawulo kiki bateekamu kuba muganda waffe mabegako tebyamutambulidde bulungi Western Uganda there's something beautiful about them balina unity and they are willing nature they are adjustable nothing to do they are good people to work with for mega to approach abalimba abantu banja abajja tumugamba tuli abantu abali very serious what we do we only do stuff kubanga tubyagala tukola oluyimba ne tukugulawo omukwano naye abadali supportive ne concert ya they are very good people. They are so supportive. So I think with that support, they end up supporting themselves, which leads to this. And also, by engaging people can travel all the way from Bahrain to come and watch a show in Kampala, of which that's one of more than Bahrain. The first time you're going the first time you're going to so I think it's just spirit here, support and one love for them, which I applaud them for. bagamba music atambulira nnyo ku beef naye mwe mukikoze mutya kuwangala mu industry we muwanika concert people supports you ate muyina beef ndowooza ya buli muntu wabeera ne idea gyagamba nti kati kintu kyamaanyi but music tatambulira ku beef when you do good music wagenda okwagala abantu ogenda tambulira ku good music tewaliwo beef ogenda kusanga lamenti kandridingire ku beef no good music agenda kulwanirira akuyimirizeewo akubeezeewo ate at a certain point akusukulumye ne kwabo abalowooza nti bamukozesa ku beef okuyitawo so nze ng'omuntu sikyagringa nakyo. In addition? Music is dynamic. Waliwo abayitiddewo ku beef, waliwo n'abayitiddewo ku music just okuyimba. Ndowooza target yo kyekisinga obukulu. Oyagala kuyimba leero bakwerabire oba oyagala kuyimba paka nga abafrigo band n'abasigadde. So whatever choice you have is what you take. Bw'oba beef ekolera n'oyitawo kwelandu. Bw'oba ng'oyimbye abantu ne bakumanya nga B2C is also very okay. So buli omu success is defined different from the beholder. Tulowooza mu ndowooza yaffe tosobola kukola mu ndowooza yaffe because sinabayo ba beefing abawanga. Yeah, it has to be backed by music. Yeah.